Mugamba mutya mikwano mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayi. Kyayi YouTube channel yaffe bannange mbaagala nnyo. Olunaku olwaleero mbadde nsazirewo tuyige enkwata y'omusajja. Ensonga eno egenda mmwe eri abakyala. Abakyala badde njagala tuyige enkwata y'omusajja. Omukwata otya? Weeyisa otya ng'oli naye mu buliri, mu ddiiro, wonna njagala tuyige enkwata y'omusajja. Ndowooza kikulu nnyo eri abakyala. Njagala olwaleero gye tuba twogerako ngenda kubuulira buli kimu engeri gy'olina okweyisaamu ng'olina omusajja mu buliri, ng'oli naye mu ddiiro, biki by'oteekeddwa omukolera nga tannagenda kukola. Byonna ngenda kuba bibabuulira, wadde bijja kuba biwanvu naye tujja kufunako afu paka we binaggwaayo. Kati olunaku olwaleero tutandike n'obudde obw'okumakya bwe tuba tutandika nabwo. Kusookera ddala mbagambye tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayi. Kyayi gyegatteko erayikinga bulungi nnyo, kijja kuba kirungi nga buli kimu okifuna ekigenda mu maaso. Kakati tutandika n'obudde obw'okumakya tuyige enkwata y'omusajja, oba weeyisa otya ng'olina omusajja mu biseera byonna naddala ewaka. Kaakati omukyala gwe wenna omukyala oba gwe wenna omuwala, tokkiriza musajja kusooka kuzuukuka, ekintu ekyo kyemanyiize. Tokkiriza musajja kusooka kuzuukuka kuva mu buliri. Fuba nnyo okulaba ng'omusajja omusooka okuzuukuka, era w'ozuukuka teekako Kyayi. Teekako Kyayi bulungi nnyo. Kyayi oyo mumufumbire omutegekera awo ku dayiningi oba owantu wonna gw'atalina dayiningi. Ekirala, omwami wo zuukuka obudde obw'okumakya omufumbire ku mazzi agookya. Zuukuka omufumbire ku mazzi agookya, ogamutere mu kadomola oba ogamutere mu bbaafu ogateekeyo mu kinaabiro. Wuliriza bulungi ebintu ebyo bye nkugamba bya budde obw'okumakya. Nkugambye tokkiriza musajja kusooka kuzuukuka. Ekyo omukyala kyemanyiize, kikulu nnyo. Omusajja muleke mu buliri, zuukuka osseeko amazzi ag'okunaaba, oba omufumbire n'ekyayi. Ojja kuŋŋamba nti omwami wange tayagala kunywa kyayi wange olw'ensonga tagula sukaali, tagula mata, tufumba kyayi mukalu oba gwe bayita black tea. Kati kankubuulire kino, omwami wo bw'aba tagula sukaali nga tagula mata, gwe zuukuka omufumbire ekyayi omumuteerewaawo. Owulira, omuzuukuse omugambe mwami zuukuka onaabe, agende mu kinaabiro anabe bulungi, amale okusennya bulungi nnyo, byonna bimutegekeraawo awo. Kati bw'omala bimutegekera ng'amaze okunaaba bulungi, amaze okusenya bulungi, mugabe mwami Kyayi oyo ku dayiningi oba Kyayi yuno wano, jangu omale okunywa ogende ng'onywedde mukwano, oleme kugenda njala. Okitegeera gamba kimumanyiize naddala nga wakamufuna ajja kimanyiira, era n'olwekyo kijja kuba kimukakatako okugulira sukaali buli kanaku oba okugula amata, olw'ensonga wanaaba akimanyidde ng'akikola nga buli ku makya anywa Kyayi wo gw'ofumbye, ajja kuba akugulira sukaali oba amata, olw'ensonga tayagala kunywa Kyayi mukalu oba gwe bayita black tea. Kati ekirala kikulu nnyo, kino kyemanyiize bannange. Abakyala mulina omuze ogufumba Kyayi n'oteekako obuteesi majaani ku mazzi. Bannange oyo taba Kyayi. Noonya kye bayita omujaaja oba ekisubi oba omudalaseeni, teekamu ekintu ekikola Kyayi. Leka kufumba bufumbi mazzi n'oteekako majaani. Ekyo kya bulabe nnyo. Oba olaga nti tomanyi kye bayita kufumba. Kyayi oyo gw'olaba gwe tuyita Kyayi omukalu oba black tea, osobola omufumba n'awooma n'asinga n'ago amata. Olw'ebirungo by'oba otaddeko, kasukaali nga keeko si mungi nga wa kigero, n'awoomera ddala bulungi nnyo n'asinga n'amata ago. Okitegeera? Kati n'olwekyo ebyo bye nkugambye bikole nnyo wano nga wakazuuto, tokkiriza musajja kusooka kuzuukuka. Ekintu ekyo kyemanyiize era kiteeke mu bwongo bwo.
abakyala basinga mumala geefumbira oba ne mulagira abakozi. Omukozi oyo gw'olaba naye tamanyi, kyetaaga osooka omuyigirize. Mukimanyi nti waliyo ebirungo ebigenda ku caayi omukalu, caayi oyo n'abeera nga muwoomu bulungi nnyo. Ng'osobola omuwa omwami ne yeewuunya, caayi oyo n'asinga owa wooteeri. Aba wooteeri abo bwe mulaba temulowooza nti caayi enfumba gye bamufumbamu nti ya njawulo nnyo eri awo, jasiti bafuna birungo. N'amanya nti afunye entangawuuzi n'agiteeka wali, n'afuna omudalasini n'aguteeka wali, oba n'afuna omujjaja n'aguteeka wali, n'afuna oba ekisubi. Okitegeera? Kwegamba bintu bingi ebigenda mu caayi. Osobola okuwa omwami wo ne yeewuunya, caayi n'amuwoomera. N'atuuka n'okugamba nti asikyanywa caayi wa mu wooteeri, tampoomera, ow'ewaka yampoomera. Mukimanyi nti ebikoola by'omucungwa ebyo obiteeka ku caayi, caayi abeera awunya akawoowo? Simanyi oba ekyo mukimanyi. Kati n'olwekyo muyige enfumba ya caayi oyo omukalu. Oleme kutunuulira mata buli kaseera. Yakuba ojja kugamba nti omwami tagula mata, tagula sukaali waka. Sooka oyige enfumba ya caayi oyo asobole okuwoomera omwami. Omwami ajja kufuna omutima oguggulira ebintu buli kimu. Nabagambye nti mbayigiriza ebintu bino engeri gy'okwatamu omusajja osobole okumuggyamu ekyo ky'oyagala. Naddala ggwe omufumbo kirungi nnyo oyige. Kuba abakyala abasinga nkimanyi nti tebabayigiriza nkwata ya musajja. Biki by'olina omumukolera ebisobola omutengula omutima, n'abeera nga buli kaseera alowooza bibyo, alowooza ggwe, alowooza kulya wuwo mmere, alowooza kunywa caayi wuwo, ng'owa wooteeri yamutamwa ng'ayagala wuwo olw'ensonga nti aba amuwoomera. Kati n'olwekyo ekya caayi ekyo nkiruddeko omukalu. Njagala abakyala basinga mumala geefumbira caayi, oba abakozi bammwe yaatokosa mazzi nassaako amajaani. Ate ekirala ebintu byo ng'omaze obbissaako bulungi obifumbiddeko, caayi musengejje. Caayi musengejje bulungi nnyo, omuteeke mu kafulasika, okateeke wali ku dayiningi omwami yeefukire nga kacaayi kalungi nnyo nga kavaamu akawoowo. Nawe kennyini k'owulira n'owulira nga caayi akusikiriza omunywa. Kebeere paati esooka. Naye mbagambye ngenda babuulira byonna. Olwaleero twogedde ku nsonga y'okuzuukuka amangu, tokkiriza mwami wo kusooka kuzuukuka. Ekirala, fuba okulaba ng'omufumbira amazzi g'okunaaba ku makya. Ekirala, fuba okulaba ng'omufumbira caayi. Agende ng'anywedde caayi w'okumakya, caayi oyo gw'olina omumukaka amugaane, naye ng'okoze eki? Omumuteereddewo ku mmeeza oba ku dayiningi. Bituyizeeko ebyo, tuyiga n'engeri gy'olina okufumbamu caayi oyo omukalu, biki by'olina okussaako okusobola okuwooma oba okubeera omulungi oba okuvaamu akawoowo. Omanye abasajja bano bwe mulaba, kambabulireyo kino, abasajja mubalaba abasajja abo oba mutulaba, ebiseera ebisinga abasajja baagala nnyo ebintu eby'enjawulo ku ebyo by'abadde tasuubira nti osobola okikola, naye n'okikola ne yeewuunya n'agamba omukyalo ono badde simusuubira kukola kintu kino. Kwegamba yeewuunya nnyo, okitegeera? Kuba ebiseera ebisinga abaami abo bagenda ne balya emmere mu wooteeri oba ne banywa caayi mu wooteeri. Eky'emmere tujja kituukako. Bagenda ne banywa caayi mu wooteeri, nga caayi mukalu naye caayi n'abanga mu butuufu wanjawulo ku caayi wo gw'ofumba ewaka. Kati ekintu ekyo olina okufuba okulaba ng'okirwanyisa. Nkikole ntya okufuba okulaba nti caayi wange gwe nfumba omukalu asinga oli omu wooteeri oba asinga ow'omukyalo omulala gw'alina? Nakugamba eddagala ly'olina okukozesa ng'oyagala omwami wo abeere ng'akwagala gwe wekka oba ng'akufiirako oba nga muli bangi, muli abakazi bangi b'alina, naye ggwe obeere ow'enjawulo mu abo b'alina, abeere nga buli kaseera ayagala kunywa wuwo caayi, ayagala kulya wuwo, ayagala kusula wuwo. Olina okukola ebintu eby'enjawulo, ebyo by'osuubira nti nawe kennyini n'omanya nti bya njawulo. Kati ng'ekyo eky'okufumba caayi, ebirungo ebyo mwana wattu bya layisi naate, jasiti bw'obifuna nga biteeke ku caayi,
Kyayi musengejje bulungi, amajaani ganoge bulungi nnyo, owa omwami wo. Agawolayo omwami ajja kwewuunya Kyayi wo gwanywa ng'alaba wanjawulo, asinga owa woteeri, asinga ow'omukazi wo owalala gy'asula, alabe nti ggwe mu bakazi b'alina abana oba babiri, ng'alaba ggwe asinga okuba n'ebintu ebirungi ebiwooma, okitegeera, kwegamba eby'enjawulo. Kati n'olwekyo nkusaba ofeeyo nnyo ggwe omukyala ku ebyo bye twogeddeko, ofube okulaba ng'obitereeza. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayi T. Kyayi T ye YouTube channel yaffe. Eyo paati esoose, tulinde paati enaddako ey'okubiri. Eyo paati 1 yesoose ku nsonga kwata y'omusajja. Omusajja omukwata otya ng'oyagala omufunamu, omukwata otya ng'oyagala akwesibeko abeere nga wuwo wekka, omukwata otya abeere ng'asula wuwo buli kaseera ng'ayagala kusula wuwo, ng'eri afazaali agendayo bugenzi naye ng'alina kusula wuwo. Ngenda kuba nja bannyonnyola buli kimu ekyetaagisa paka we tunaamalayo paati yonna. Mwebale nnyo, mwebale kubeerako. Eno ye paati 1, tulinde paati 2. Mweraba.